oyo omwami oyo afuna ebizibu era bingi nnyo yasibwa yakwatibwa mu bino betubeeramu nga tutambula ekyomukisa omubi ne tugezaako ttiimu eno bakwatira wamu bagezaako okumujja mu Komera oluvannyuma lw'omwaka gumu n'emyezi ebiri nga buli kimu kyonna kifudde piki ye n'etundwa kumujjayo n'afiirwa mukyala we omanyi ofiirwa omukyala wo ng'olina mu Komera bingi era twagala tumukumeekume nga tumuwa ekirabo ekipya ekya bodaboda ku mazaalibwa ga jinkwatira olubooti nagala audio si nnyo ate tokibeeramu nnyo beera bbali omukulu Kagame tofaayo kasita ofunye piki kati kambuze gino emigo gya Komera gyaki nyabo okay Dana wanji Kapyata mugambo ki bwezo mugamba no ekisookera ddala bantu bangi wafuna ekizibu ku lw'omuntu amwevuma n'amukyawa weewaawo nyiza okuba nga sinze yakireeta naye okuba nti abadde mu ttiimu yaffe nga tutambula naye ate n'afuna ekizibu nga ttiimu bafubye nnyo okubeerawo naye omwaka gumu n'emyezi ebiri mu Komera ovaayo weekyayi ate ng'ofiiriddwa buli kimu naye kirungi nnyo nti bambi asigadde naffe ate nsaba asigale bw'atyo n'omutima ogwo akwatire wamu ne banne kubanga ebizibu byensi tebyewalika ate tomanye enkyani ayinza okuddako era kyensaba buli ali wano wa Team Spice Dana bodaboda nti tubeere begendereza nnyo emirimu gyaffe girimu ebizibu bingi naye tetwerekerera bannaffe tubabeereremu wonna bwe tusobodde era kyovula nange ngambye ku birthday yange kankole ekintu kino kimpe essanyu saageze zispendinga wabweru w'eggwanga ti ngende Dubai ngende ku trip ninye ennyonyi kwagaliza bikutambulire bulungi nnyo biki enekolere sente nyingi ennyo kadi yino number plate kweri kisumuuzo kyo ki kino ate abikoze baba baside anagamba capital tomufunye wambi genda kola katya mama wow koko yiyo tubulako nakati kati byokka achaka katulageko naffe mwana alesa akamuli sebo olesa akamuli wambi olesa obugoye bw'abaana mali manya lesekana kabegi wow mali manya olesa obugoye bw'abaana agira leero oyo nga n'omulala wajja
Yono serebu akuno. Serebu ya kaviri yakasaze. Chusamu ko tulabe kaviri mukwano. Happy birthday Spice Diana. Tusonga yo eri. Mulabi. Oli WhatsApp. Ani yakakusaza omwana oyo? Kumba. Letete kalegingi. Baba. Kola ebintu ebyo. Why? Bannaye. Kusembayo kabadde kakodyo. Ande bakimupyeko wadawanye. Bane fe birthday zaffe zibatuyira amazi zitegeeza ki? Ow'amazzi aliwa? Kwano nedda. Bidago. Why? Fe bayira amazi. Neyanza nnyo Bane mujjo. Katerekwawo spice. Era serious. Leka kuluma. Thank you so much. Gwe kakwata kuno ku Banange. Okay. Neyanza nnyo banaye. Thank you so much. Timu yange y'amaanyi. Mujje Mukama abaddizeewo. Manji? Kale kiwete kirungi. Abala mubeere ino abafaani. Bagajeti wano. Okay. Mwebale nnyo Team Spice Diana boda boda, mwebalire ddala nnyo, mwebale kola, mwebale butanswaza, mwebale kuteeka ekitiibwa ky'ababoda waggulu, na mwebale kumpanika kubanze buli wempita boda boda zo. Kati nawe mpise wali wadde wankiikaawa kale nga ayagala nsooke bamugee tokikola deno neŋŋamba nfudde ebitiibwa byo mubimpadde. Mwebale nnyo mwebalire ddala temukomye okwo ne muntetenkaniza ne ku mazaalibwa gange ne munsiima. Njagamba ngwanibwa okusiimibwa kubanga agaba afuna. So mwebale nnyo mwebalire ddala bonnaawe mujje Mukama abaddizeewo ate bukimanyi bwe mujja era gyendi temuddayo ngalonsa ate nammwe eringa nnono yaffe ndowooza kati tugaba tufuna kwegamba bwe tutyo bwe tutambula. Mwebale nnyo mwebalire ddala era njagala n'okutwala omukisa guno tulina ketubadde tutetenkanya ne tiimu yange ffenna nga bwe tukikwasaganya eri munnaffe omu wa boda boda yafuna obuzibu almost amaze mu kkomera omwaka gumu n'emyezi nga gijo ate nga yasibwa nga tuli wamu naye tamanyi kigenda kubaawo nembadde nsaba ajje yaliwa wuuyo omwami oyo yafuna ebizibu era bingi nnyo. Yasibwa, yakwatibwa mu bino bye tubeeramu nga tutambula eky'omukisa omubi ne tugezaako ttiimu eno bakwatira wamu bagezaako okumujja mu kkomera oluvannyuma lw'omwaka gumu n'emyezi 2 nga buli kimu kyonna kifudde, piki ye n'etundwa kumujjayo n'afiirwa mukyala we. Omanyi ofiirwa omukyala wo ng'olina mu kkomera bingi era twagala tumukumeekume nga tumuwa ekirabo ekipya ekya boda boda ku mazaalibwa kubanga nategeezebwako nti tulina piki ya ttiimu ebadde etambuza emirimu gya ttiimu gyabadde agezaako okuyiiyayiiya mpola mpola kwegamba olabe obwoseruganda obuli mu kukolagana awamu n'okuba ttiimu okubeera awamu nti nga ttiimu ya Spice Diana boda boda munnaabo yafuna obuzibu nga waliwo piki eriwo ffe gye tuba naye ya reserve nti yo ya bigwa tebiraze ne bagamba eyo tugiwadde munnaffe
agira avuga. So piki nsabeddeyo mirimu gyaffe egya ttiimu omwami ono afune piki eyiye atambuze emirimu gye mpozi n'omusaasira ebyamutuukako byonna kuba sijja gamba nti kyatuukawo ku lwange naye nja kwetika omugugu ogwo kubanga twali mu bintu byakutambuza ffenna nga ttiimu nafuna emitawaana ate ebintu by'ekkomera mu bimanyi otuuka ku santi ofiirwa buli kimu ate nga tosobola bbi kuvuga ku sipiidi neoba gwe spice gwani ekkomera ddyo ogenda ovaayo ebintu bingi bikyuse naye nga bwe twasalawo okubeera abawamu manya tugenda bawamu ebbanga lyonna mu mbeera yonna mu bulungi ne mu binjagala nobbebaza mwenna team spice na boda boda ne gye siri mwekwatirako bambi mwebale nnyo kubanga nnyinza obutamala buli kimu nga spice kubanga bingi byenkwasaganya naye mwebale kweyambayamba ne mubeerera buli omu n'abeererawo munne nange we munsangira ne ngamba aka nange ngateke ki etofaali so piki ye kabagireete butongole mu butongole manya tiimu yeeno erwanya obutale okulabanga ofuna piki empya brand new teriko looni teriko abanja teriko kisumuluzo nakyo kadi buli kimu naye naye kyenkusaba ekintu ekyo kikoleddwa tiimu yaffe nga bwe tuli ekikolwa ekyo naawe okikolanga like tusigaze omutima ogwo kale tugenda kutandikirawo manager n'ekyapa tugenda kuwa kuki agenda kuwa n'ekyapa oyo kuki yayogedde tumuwe manager just naye bannange nzuno tugaziwemukko katono hajati naye amine nene thank you nalongo Wendi toke nyabo tutikula omwana jangu omunyambe kubanga nze ng'omuntu kyokwetikka bannange kitali wano nyabo mama team spice Diana gadgets nabo musazeeko tumuti baba ngambyeko yadde hello Anifa thank you so much thank you bannange oba nze nzekka kuza amazaalibwa mu Uganda kitegedde bannange hajati olaba naawe obuddeyo fudde nze ekitiibwa nyabo nkoko ndi wakulya mwezi mulamba ndya nkoko nange Mary, you're here. Manage. Thank you. Banyumanga bano. Mama nyanzanyo neyanzege. Nyabo, kazigule wali omudala wansi kubo. Hi, Ma. I'm fine. I'm so happy you're good. You're good, thank God. Thank you so much, Manag. Wow. Unya wensana ekiko wenyaba. Fudde ekitiibwa. Nange bamama mwebale nnyo. Jati. Salamu alaikum. Olimba. Niwakweyagala. Osenga zungzung. Kale. Yes, you can have a seat. Nakutegekedde bulungi. Hajati muyambe kato ayite one word. Kale. Kenta abamyo. Hajati oyo mubwati.
Kituufu bannange. Mikolo gyegaseemu emikolo. Gye tumufunidde entebe watula. Kagame jangu eno. Hi darling. Hi. Munyuma mbadde mwasaze kanene. Mulezi ali waje. Uno wa jangu. Omukulu. Bichi ani geto ani bagireta eh? Mubitiibwa. Oh my god. Nze nno nange wedda sinnagirabako nganza. Wadde na drone. Brand new. Kuberi mabega. Oteri boss. Kuberi mabega. Agenda ita wano watu. Ndamaji. Drone masafu Kijayo bulungi. Agenda kudamu. Aze kamere wanadde wano. eno drone paka kuulira. Kati abasigadde bagambe baterie mabega. Muterie mabega gemu. Baba. Namba lezi. Abase ne mikisanga mingi. Abase ne mikisanga mingi. Mikisa chinana. For what? Audio. It's okay. You can give it to me. It's okay. Okay, it's fine. Okay, jinko atilo watu nagala audio. Sinyo atito chibera munyo. Bera bad. Omukulu. Kagame tofayo. Kastofunye pitch. Katika mzijine migoja Komera jaji. Migoja Komera nenga nditebe. Nyabo. Kati ndoza tukulo mukolo gwo kwasa. Okay. Dana. Wanji. Kwasa matsiro Kapyata. Mugambo ki bwezo mugamba no Etsookera ddala bantu bangi wafuna ekizibu ku lw'omuntu amwevuma n'amukyawa weewaawo nyiza okuba nga sinze yakireeta naye okuba nti abadde mu ttiimu yaffe nga tutambula naye ate n'afuna ekizibu nga ttiimu bafubye nnyo okubeerawo naye omwaka gumu n'emyezi ebiri mu Komera ovaayo weekyayi ate ng'ofiiriddwa buli kimu naye kirungi nnyo nti bambi asigadde naffe ate nsaba asigale bw'atyo n'omutima ogwo akwatire wamu ne banne kubanga ebintu ebizibu byensi tebyewalika ate tomanye enkyani ayinza okuddako era kyensaba buli ali wano wa Team Spice Dana boda boda nti tubeere begendereza nnyo emirimu gyaffe girimu ebizibu bingi naye tetwerekerera bannaffe tubabeereremu wonna we tusobodde era kyovula nange ngambye ku birthday yange kankole ekintu kino kimpe essanyu saageze zispending abweru w'eggwanga nti ngende Dubai ngende ku trip ninye ennyonyi bwe bitera okuba olumu weesanyusaamu naye olumu ogamba akansanyuse ku balala kubanga byansi nawe ojja kusanyuka omwaka ogujja oba olunaku olulala so kwagaliza bikutambulira bulungi nnyo bikyenekolera ssente nnyingi nnyo kadi yino number plate kweri kisumuuzo kyo kino pozi twebaza n'aba TVS bebale nnyo by the way tukwatirako receipt weeri kadi weeri buli kimu kwekiri nnyo ne ssente zeeguliddwa kweziri $4,500,000 zezo zennyini zandisinzekaawo kanamba a number like this UGH kanamba yeriko uga ekirabo tebakigaba tebakirya koloni Just kati obuza mukyala nkyapa kyo kiriwo mukyala ajja kufuna era nze amanya go kuba akatayimbwa amanya yenze natukunda isa
Erinnya erina wano. Nakunda Isa. Mu butuufu sina ngeri nsobola kwebazaamu wabula nsaba Mukama Katonda ali waggulu akwongera emikisa akuwe nabiki by'osinga okwagala kuba mu butuufu nze simanyi ngeri nsobola kwebazaamu olw'ensonga nti kati omulimu gukomyewo n'abaana bagenda soma bambi nsaba Mukama akukwasizeeko akuwe byonna by'osinga okwagala nze ng'omuntu sina kyensobola kwongera kuba kati binsuseeko nze ng'omuntu naye buli mbadde nga neebaka mbadde nga Mukama Katonda kulembera Diana nkimanyi bujja kukyolimu ku makya nange essuubi weeriri Mukama Katonda teyannimba kyaddaala kyakikoze kati mu butuufu nze nganze Isa nsaba Mukama akukulembera mu byonna by'oteekateeka okukola ne by'oyagala akubiza emirundi nga 7. Amiina. So ngenda kuddamu nkole abaana baddemu basome n'omukyala ngenda kuddamu nfune Mukyala yafa. Mukyala we yafa ng'ali mu Komera. naye kyemmanyi nti Mukama Katonda Yagaba yajjawo. yagabira yajjawo amanyi ddi lwasobola tujja mu bizibu era nze ŋŋamba buli ali wano yeneeneena bw'ofuna ekizibu sigala ng'osaba Mukama Katonda yamanyi ensonga lwaki oli mu kizibu ekyo oba oli alina ensonga lwaki aba akireese nali mu kizibu nabeera omwaka gumu n'ekitundu kumpi eruzira naye temubeera etali nnungi naye nga Katonda amakubo gaatema nti ojja vaayo ojja funa birungi mu maaso gye bujja kyemanyi nti kati guno oguba musingi kubanga okuba n'omulimu e Kampala ddala nga gugwo nga teri agambako nti ki bannaye kintu kyamaanyi nnyo so njagala omukisa guno okwebaza ttiimu eno ttiimu Spice Diana naddala ttiimu Spice Diana boda boda ne manager Roja ne squad yaffe yonna cabinet yonna abakoze omulimu guno okulabeka nga mbeerawo nze lumu baneete museka lumu naliko eruzirawo twali kufa eno budde bwalinga we buti kati nga mbalengera mwali mu muno n'entebe kati bali bampa obukulu bwalimu oti jasinga mbeera ali mu prison nga nteekawo amawulire n'ebirala byonna waliwo omusajja atera nnyo okukola show yo okumakya TV bangyerabidde awo biki kati nga nteekako nsanga abayaayi bali bamujja ntebe ng'engombe z'amaanyi ndabye nga naye Mukama Katonda ko nazirika n'abasirika ne banga kati gobadde ki embagamba kyendiko nze nkimanyi naye bakugenda mu kooti kolo swagenda nga mpunze muli mu mutima ogamba wandibadde ku ttiimu eyo ogamba singa mbaddeyo nange nandibadde mu vibe ezo naye nakuma ng'omwoyo gundi wamu wokka ama ono oliridda bwa nga manyi oba baaneerabira naye nakuma nga nange bakyandowoozaako ne banyaniriza mbaga nkyabaagala mbadde ntambudde naye ebbanga lyonna nga nsulagolinga n'ensi eno nga wemanyi nti kubeera mu Kampala nga tulina mulimu kintu kinene okulya okunywa okwebaka n'ebirala nsuzeeko muziro ojaawo ngizalando sizirina naye Mukama anunudde olwaleero banaye Mukama w'amaanyi Diana wojje Mukama akwongere kuba nze nganze tweyanziza nnyo tweyanzeege ndi tiimu Spice Diana era nze seekisobola nokuna gyoyenga tiimu kuba nayo nengenda kuzomwe zaali ennaku zomwezi 15 219 lwalina lwa Sande olunaku si lwejusanga mpaka obwakakati so Mukama okulembere akuwa omukisa wendi ku lulo olikuwa kufa nja kufa naye nga wendi nze simanyi nenga Mukama akuuma byokogera bingi nnyo nenze sijja mmalayo nga mba nkyayogera njogedde ebyokogera biyitirivu kale katukuleke so tuyanziza nnyo mike zammwe ziizo kaadi ne receipt simulizo tewali mbw ate kaadi bagisigaza
Ebiki. Amanyago ugasomeko. Kuliko cookie. Waje yajimpola yajisiga. Utanga tudikuwadde. Na Brandon. Eta ongera kusalama. Yazo bujoy. Oli musajja jataka. Amine nene. Abamu temufunanga na haga ajifunye. Nibashirika. Oina goji kubyona. Aliwa. Anaga wakana. Skali. Tujize mondo za wali wa bali. Womara mbotola zali mtwale ku mtawo. Amina mkwano katu. Kelezari. Kolako. Jakutie seno. Oli mchai rajula nyabo. Chanso balaba. Akalako kukabira. Acho sina nakuzibwa nabuliriba. Webale kula kutuka kumazalibwa kusabira owanga likuboli muntu mulungi. Amina hajati. Sekwetaga abakyala bano basanyuse. Banyumye. Basanyuse nnyo okulanga otuse ku mazaalibwa go. Nange ndi musali. Ne bagamba kabagendeko mu nnimiro na byonna bye balima. Nzani gwe bajaguza buli mwaka. Nange buli mwaka. Ebigere bino. Kama tumwebaza. Amine nene haja tekubadde sikusuubira. Badde nino. No baby. Ndi baby nnyo. Tidde. Oli ku ddala ki? Eddala ndi ku first floor. Ndi ku first floor. Kalina egendera ddala. Iwasiramu. Mwebale kutindiga lugendo enfuufu y'ewaffe eno ne mujja munnange mujja bakyala bano baagala kugambi kubazanga mu ssuubi kati nze gwe muwadde ebbanja eddene nyabo ngenda didda wanze oli otya gamba otya amina tunyumya byaffe nti tunakugenda tukyanyumyamu byaffe Spesiala nasikanye mukyalakiramu munaleeta amalala omuwaati Abasaina basajja bakufa. bagenda kukola batya Bagenda kufa. binalina kyebula baba baagala bulemu abesingo kyakusobola temujja kusobola ebyana bino ne bannange ani je tuddemu wano bwetu tuleme kuyimirira ku bakadde baffe bannange tuswala bannange katundoza tugenda la kusalayo keeki tufudde tukuleetedde keeki olimba tugireese mwaze mwetegese bannange mbanono nikuba pulaani keeki jijja wasaawe bannange leetayo akatebe akalala kale tufuneyo ku katebe bannange teeka wano tuteekeko keeki yaffe bannange neyanziza nnyo zibbanja lyemumpadde mbula kukeera eyo kati nkya nzije mbalabeko naye kanindemu akajanja kendezi twekambe ne ku sowaani nungi nga gwe kapinki keeko kambe ne ku sowaani lujja sokojje abakyala lujja engalo za lujja emikono gwegito olina okuba wano wakati teweerabira tulina osala keeki nga naawe wano oli mutwe munene nnyo mu kintu kino eno keeki yo kutidde bannange nkutidde ye bebi waffe ye bebi bebi ng'okuze buto nnyo kyolina omumanya kino kiralamu kino kiralamu kama mulungi
Tulina soko sumulula kananti. Keke lero muzimaze maduuka. Kinyinza obbalaba. Kubanga nze nninako eyo. Banangereka bamama kangonya abakyala musembere kamera zibakwasa tukole bwe bati kajjeko soko situle jake box wanji nokali kale abakyala b'ebwayise bannange simanyi nakumanyi yes that bigayi kakakubira sayidi eni nja kudda wano nze nja kudda wano twalize masanyalaze galeete wano bigayi kamu wano mu maaso. Thank you mama. Nenza okuze baby wale kula mama amina wale kusabira kulira kusaala ddala okulidde ddala abakyala nyagenda okukulembera mu kuyimba tugenda kuyimba akayimba ka birthday tubayifimbe ya kaspice nga tumaze okusala tusooke tuyimbe tuyoke tusale tudde tusale ozunga lusale byala bigobere ofuna bulungi eno kale kakati Happy birthday, dear Spicy. Happy birthday, dear Spicy. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday, dear Spicy. Tubalile tusale. Nze mbala. Hey, mbala from 3. okay 3. 3, 2, 1, 0. Aka au olodi tukalindemu tukaleke so amukulu webalogedde ku byemyaka mbivuddemu kale ka spice katigabule keki nyabo natuyambako natuyambako
tumagala nyoma naye kimanyi tumagala kufa na kuwona naye kimanyi tumagala kufa na kuwona tukaimba. Happy birthday. Thank you, Hajat. May you blow 1,000 candles. Thank you, Hajat. Beautiful voice. Ruhanga wanje ogunono ndwakali tukwiza wa spice abwarujogu wenu weruja tukatuko mwana spice oinogo mwana nimuteganisa mutere simu mujana spice akatwewe mutena spice na abakunda naza kwiza watugambire tamazaibanga spice ngawire kokana rongo ino kuleta bakazi bawe bize barebehi barebe spice ntera hajati ajatangiranya ntairede teka twiza twalipeko koyitu twalipe chitoche kechi tena nansi twalipe nyanya spice pakuteche